Kuno makanga muzibu. Sikirabangako ku myaka gyankulidde. Anyanya. Kuno makanga muzibu. Sikirabangako ku myaka gyankulidde. Anyanya. Wabula bannange wano webituuse bo tugenda kufa omanyi bagamba kyolabye omu kikusama wuno nange ngambye siena kufanze kakusowaye kandi kyerako ne bannange nabo bakole kino nabo babire nga beerabira keno ngombo bulijjo njiwulira ku TikTok nga nfuya bagamba ne bannaye guno nga muzibu nnyo naye maama nkiguddeko wendabye vidiyo omanyi munnange ebyembi nga binajja otuyanira kugulu jaji yawenyuka emisinde gamba ngaasinga n'abawala bato oba abavubuka abato bannange okufa kutiika mutufu n'omukadde naye era akyatya okufa. Hon Ssengirinya atawambina masao sindi sanyu neshiba kalungi bannange nabo mbayina masao mugamba mutya mwasibye mutya Faridah Nakazibwe na yetarubuze ko kansubire muri bulungi Chris Evans bamurumiriza ng'enkola yaffe basabiri no mujimpere like era nensaba go enda mkwano atanaba ku subscribing mukwano subscribinga era ongene mu notification bell limwesiwanga byonna byemba nteeka yosigenda Chris era nga nkusanise ne Faridah Nakazibwe ono munna olunaku lwaleero masanyu meere ku saidi era nga Faridah Nakazibwe wamayo omukyala ebitabo abikwasiza n'amaanyi era nga olunaku olwaleero ayongeddeko n'afuna masters in business administration era nga munnange leero bamutikidde wali ku Victorian University kale munnange tumwagaliza bisinga omukyala eyeewayo n'asoma eno yalabirira abaana eno yakola kibannange so tukwagaliza bisinga era nga munnange tukozaayo za Faridah Nakazibwe ate bwe nkozaako eno w'abakyala munnange ennaku zino ebitabo byo babikwasiza n'amaanyi era nga n'omukyala Natalia Ozi naye munnange leero bamutikidde era awo ku Victorian University ate nga nkozezaako eno bannange ennyombo bato zifuuse bate washiba kalungi k'otadde n'omukyala Sindi Sanyu bannange Sindi Sanyu yalumiza Shiba kalungi omanyi bbaawe Prince okujja bannange ena n'amuweweta n'amugamba munnange baby Sindi guma ndi wamu naawe babi mukazi watu Shiba kalungi nanywawo amazzi katubirabe tweyongere. You know, let's give people a good show at the end of the day. I respect people's money. People are paying a little bit more money than, hey baby. Kale nsaba tuwe debate ekitiibwa tetugenda yeeyo nsaba tuwe debate nsaba abawagizi ba guys. Let me explain myself. Edda, before I got married and had kids, I had time to be everybody's friend. When I got married and I have 3 children, I don't have the time to socialize. I don't have enough time of meeting emikwano netunywa every day because I have children to raise, you know. So that takes up a lot of my time. It's not because I don't like these artists. I just don't have enough time to do that. Not all the time. Of course I have time. I do meet artists. I don't specifically say I don't want to meet artists. No. Nesina budde aba artists bayina time tebasobola okubeera mu kabbala kuva ku Tuesday mpaka Sunday. Nze sirina. You understand? Because I am busy. I've got things to do. Apart from being a parent, I'm the president of UMA. If I'm not at home, I'm in my office in UMA trying to get some work done, lobbying and doing big stuff like that and organizing meetings in the parliament. Abantu balina endowooza nti bwe kituuka mu kuyimba vocal, mu kuyimba live, Sindi ajja kukuba yeeri olenga n'olubuto lukuluma. Munnyonnyole ali wano. Njagala kusooka kumanya era bulijjo njagala kimubuuza naye akyogera nnyo nti ennyimba zange yinza ziyimba naye ate nga zange. So I wanted to ask something. Cindy, what do you describe as a successful career for a musician? Okay. A successful career, if you can make money out of your music, you're successful. Beautiful. Yeah. Thank you. Clap. Thank you. Thank you so much. Love the answer. I have made so much out of my career. If you can make money, then you're successful. Absolutely. So, ekyo bulijjo kati mu music Chala Sindi tuyimbala abawagizi baffe. How do we know the music war
nti gwasinga omuratingira kuki obuzanze nyabo if atenza mbuza bino I think it's okay that I don't rate artists. Siba rating, si rating anko artist yanene ngamba nti ono yasinga ono yaddako sikikolangako. I don't do that. I don't think I'm in the place to rate anyone. No, but I've seen you before say, of course I'm better than Shiba. Yeah. I'm talking about that. Yeah. What shows that you're what actually weighs that? Where do you base to say that? Get the sauce from the sauce. Okay. Yeah, I don't need to explain. That is it. That is what I'm standing on, and that's it. Okay, so let me explain. So you're so talented, Cindy. Too talented that you can sing and this room gets goosebumps. Yeah? Love it. I'm a fan too. I respect your voice. I love it too. Truly you are. But let me ask. Tuve mwene nduru ya Facebook, tuve mwene nduru ya wano. How come? Byatambuddeko weebityo era nga wamma buli omu yeyogedde kyabadde awulira eri munne ku mutima ne wamma ne Sindi Ssanyu otunulireyo ebintu byabadde ayogera kale abadde alumya nnyo nnyani Shiba Kalungi ne wamma nze Shiba Kalungi onkuwagira 10 ku 10 kuba bananga omuntu eyeewaayo n'alabirira famire ye otunulira gye nvudde wa Shiba Kalungi kwegamba nga ayimiriddewo nnyo nnyo famire kati ate oli wava eri n'azaala wa music we kyokka ate nga ne mubanga mugenze kale ku Facebook ku YouTube yonna ku Instagram Shiba Kalungi alaga nti ali wala nnyo kwani ku Sindi Ssanyu kyokka Sindi Ssanyu ye agamba wannyo yasinga yakola kinaye nga maama we mudda mu numbers Shiba Kalungi amukubira wala nzibane nga omuntu ayagala abantu omuntu alabirira famire ye maama we kale Shiba Kalungi mukyala mukozi era wamanga atulaze nga bwagenda okola ate olunaku lwenca jjukira olunaku lwanca tewakyali kulanga kulala ate nga nkuzizaako eno ewa Hon Ssengirinya Muhammad munnange embeera yo ekyali mbi ebyaddala era tongera omuteeka mu ssaala bannange oba buno obulwadde kyobutawona obulwadde obutawulira ddagala naye nga nze ekikulu kyendaba kunyiikira kumuteeka mu ssaala ate munnange naye addemu yeyagale alina famire abaana b'abato omukyala we bannange kale bambi ebyaddala famire yo ekumiisinga musajja watu Ssengirinya katongera ate okuteeka mu ssaala naye mukama kuteekeko ekisa kye oddemu owona ate nga nkuzizaako eno ewa mwana muwala muna 256 bo munnange bajaji bakuno bagambye okuva we yakwata okuba olyeri ebisiyaga okuva we yayingira mu Rainbow munnange mbu yenna akalangu kagwawo yenna mbu obugomba bumweyanamye simanyi yenna alabika bulala mbushaka munnange awo omusajja mba ntegeeza mukazi munne omanyi yafumbirwa mukazi munne ndowooza baagaana okugatta oba amuyisa bubi bannange byebiri mu sayidi ezo sigenda biyingiramu nnyo ate ye father waffe father omulungi father kibi ayina wanate akagambo katuliizako gwe wenna omukatholiki nga nze mba mbinsaba tujjemu ekyokuyiga naye naawe nobuba nga toli mukatholiki munnange ono father waffe atugamba obugambo obubeeramu eggumba gwe wenna omugezi singa oba obikutte munnange ate bibeera biyina kibisobola okuyamba mwene ensi singa obeera obifuddeko ng'obitaddeko ebirowoozo katubiraba ate we tuvaawo male nkuwe Chris Evans munnange omwana amulumiriza yamuzaala naye naye tamuwa buyambi era nga wenjogera ali kukuba lya kasasiro katubirabe tweyongereyo tukoyo okutuswaza nga mwambala sapule ate nemugenda mu masabo tukoyo okutuswaza ng'oli mukatoliki ebbanga lyonna n'ofuna ebizibu n'ogenda mu ssabo n'ofuna ebizibu n'olokoka n'ofuna ebizibu n'otambula naye ng'obadde mukatoliki ebbanga lyonna abantu bambuuza lule abakatoliki abava mu ekereziya boogerako ki ne mbagamba nti nno omukatoliki ava mu ekereziya abeera ng'emberenge ebuuka mu fulampeni bwegwe ebbali ebeeramu n'ettaka tosobola girona gikomyawo n'osanga bambagamba nze kereziya sina kyenyifunyeemu ŋŋenze nange ne mbagamba nga kereziya bw'otalina kyogifunyeemu naye talina kyekufunyeemu genda so mbasabira mweyamba obudde buno mwongere okukula mu kikatoliki mutwogezeeko bulungi mulete n'abalala eyo gye mubeera abakatoliki ab'amaanyi maka gammwe beera mu katoliki ow'amaanyi ng'oli ku mulimu beera mu katoliki ow'amaanyi tuli b'amaanyi nnyo kubanga
batugamba nti no Benedicto omutuukirivu bamuteera obutwa mu kyayi n'akuba akabonero k'omusalaba ekikopo kya kyayi omwali obutwa ne kyabikamu 2. Ffe abakatoliki bannange Katonda waffe tumusomako mu kitabu ow'abajjajjaffe obwa Ibulayimu, Isaaka, Yakobo. Katonda w'abasajja abamanyi ba Dawudi, ba Samusoni. Katonda wa Dawudi yata Goliyasi. Katonda wa Danyeri eyazibwa akamwa k'empologoma. Ye Katonda waffe ng'abakatoliki. Njagala okubasaba gye mubeere mu bibuga, gye mbeera mu zi office, gye mbeera mu maka gammwe. Be Catholic. Be proud of being a Catholic. Put on your rosary and be proud of what you believe. Now, my second point. Mulidde musomo. Jukira Sawulo. Mukama yali amuggyeko obwakabaka ng'abuwadde Dawudi. Kati Sawulo yakola ebintu bingi nnyo okutta Dawudi. Kubanga bali amuggyeko obwakabaka. Bisatu byenjagala obagire n'ebingi. Taata we yani? Taata wange omutuufu bamuyita Kulisevani. Ekintu. Taata we omutuufu yani? Taata wange ye Kulisevani. Aye mama. Ogamba ono Kulisevani omuyimbi oba? Iye mama omuyimbi alina ne ssengawo omulala bamuyita Nasaze Florence ne Bone ne Kasumba ne Serugo ne Nalufenya ne Posiyano. Nebo mafuta k'olulimba. Nyina bisa ku TikTok bakunooye. Iye mama tekayo nina ne ssenga wange ali wandegeera. Bwani amanyago? Bampita Posiyano Kawezi. Wakataka Kulisevani yakuzaala okakasa. Iye. Onaayimba ndya ku ssente zange. Ntino sirabanga yakuliraana kututte bandeke si musango banjogaluli bantawanya.